Abasuubuzi abeegattira mu kibiina ekya Federation of Uganda Traders Association mu bufunze FUTA nga bano basangibwa mu bendobendo ly'e Kasambya mu disitulikiti y'e Mubende balombojjedde pulezidenti waabwe mu ggwanga omukulu John Kabanda ennaku gye bayitamu nga baddukanya emirimu gyabwe nga bano babadde mu lukiiko olusookedde eddala okutegekebwa ab'ekibiina ekya FUTA nga lubadde mu town council y'e Kasambya era nga lugendereddwamu okukunga abasuubuzi bonna okulaba nga beegattira wamu ku lw'obulungi bw'omulimu gwabwe. Kitalo si mu bukyayi naye obulumi mu byenfuna entalo ziri zaali za mu nsiko n'obutemu n'ebirala katale ziruze mu nsawo ne mu mayumba. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko abasuubuzi beesuulamu jjulume ne baggala amaduuka gaabwe nga Kanalizaala yava ku nkola eya IFRIS ab'ekitongole ekya Uganda Revenue Authority mwe bayita okubasoloozaamu omusolo kw'ossa ne bamusiga nsimbi ate abeefudde abasuubuzi ba kuno nga bakola emirimu gyabwe wamu n'ensonga endala ezibanyigiriza nga President Museveni yasuubiza okubasisinkana era nga kino bakyakirindiridde. Kabanda asabye abasuubuzi bano okuba n'etterekero ly'emmere mu maka oba kyewandiise ebyagi nga kyakubayambako mu biseera ebizibu n'alaga n'obwennyamivu olw'engeri ensonga ya kasasiro gy'ekwatiddwamu naddala mu bitundu by'e Kasambya. Tetugenda kukomaawo, tugenda kulwana nnyo mu bibiina byaffe bino okulaba nga buli kibiina tukiteerawo embeera okulaba nga tufunayo akantu ke tukola ne bwe kanaabeera katono katya. Nga bagamba nti abantu abalima kasooli wali balina ekyuma ekikuba obuwunga obwabwe ng'eno tujjawo kye bayita finished product. Asabye abasuubuzi okwewala ebyobufuzi mu mirimu gyabwe ate bakomye okuwuliriza bannakigwanyizi ababakozesa okuyisaawo ebyabwe. Obumu bannange bulungi tebubangako bubi era munsomoozezza ekitagambika abasuubuzi b'eno. Lwegaba Moses nga ye mwogezi w'ekibiina kya FUTA asomesezza abasuubuzi ku nkola eya IFRIS ng'onaasabye abasuubuzi bonna okuba obumu nga kyakubayamba okwerwanirira ensonga ezibaluma zisobole okukolwako. Nga bw'onyigirizibwa ng'olaba kasooli bakunyigiriza ate era nekiri ekijja kikubaggwe. Kale tusitulire wamu amaloboozi ku lw'obusuubuzi bwaffe. Basebo ne banyabo mbakubiriza tuggulewo kye bayita WhatsApp groups abalina amasimu aga WhatsApp. Ye ssentebe w'ebibiina by'abasuubuzi mu Kasambya nga ye Tusabe Godfrey alombojjedde abakulu bano ennaku mwe bakolera ng'ayogedde ku nkyukakyuka y'ebbeeyi y'ebyamaguzi naddala ebirime gye bagamba nti ebataataaganya nnyo. Ivan Mukisa yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.